Poliisi olwalirekedde kwezooba n'abavubuka ku kitebe kya Saudi Arabia mu Uganda nga bano babadde beekalakaasa nga beemulugunya ku mbeera ey'okutulugunyizibwa kwa bannayuganda ab'enjawulo abakolera mu mawanga ga Buwalabu. Abakwate be bamu ku bavubuka mu kisinde ekya The Torture Survivors Movement Uganda era nga bano babadde bakaalakaala n'essanduuko ey'abafu nga babadde bakava mu mmotoka ab'ebyokwerinda ne babasalako ne balyoka babuna emiwabo. Sharon Kemigisha omu ku abo abaakolerako mu mawanga ga Buwalabu era n'atulugunyizibwa era nga kati ono ye kansala wa Wandegeya agambye nti si baakuweera okutuusa nga gavumenti y'ekitebe kya Saudi Arabia eriko kyekoze okusobola okutaasa bannayuganda ababonaabonera ku kyeyo. To give them protection. I a victim. I was among the people that were human trafficked in 2016. Government ya Uganda ewa license companies netavaayo kubaako kyekola. Tetulabangako eggwanga lya Saudi Arabia nga livuddeyo kwe protecting okugaana okugibwamu ensigo z'abantu oba okukkiriza. So ekitegeeza nti okusirika kwabwe kwogera bingi. Kyekituwaliriza ne tuvaayo ne tugamba katwenyagire mu kino. Bwe banawulira message yaffe osanga banavaayo ne boogera. Twogedde byonna biganye. Saudi Arabia Sirisi tewaliyo kivaayo fenno nga Torture Survivors Movement oba Torture Victims ne tusalawo ne tugamba ntugenda leta coffin eno ne bendera ya Saudi Arabia nga akabonera akalaga nti abantu baffe tulina bakungubagira mu mbeera yo nera tuzze wano okungubagira ba sister baffe ba brothers baffe ba mama baffe ne batata baffe abazenga battibwa mu nsi za Saudi Arabia ne mu nsi za Buwalabu. Olumaze okwogera obubaka bwabwe ne badduka bwe batyo ne badduka ku kitebe kino era abapoliisi ababadde bakuuma ekitebe kino bakubye amasimu okusobola okuyita bannaabwe babayambeko era oluvannyuma poliisi etutte emmotoka ya ambulance omubadde mujjidde keesi eno. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Afande Patrick Onyango agambye nti bakutte abavubuka babiri ne ambulance era ng'akubiriza abantu bonna okuyitanga mu makubo amatuufu baleme kwekalakaasa. Okusibusa empisa ne bagenda mu kitebe oba mu embase ya Saudi Arabia mu bukyamu mu ngeri ebimenya amateeka ne batandika okwekalakasa. Gurupu eno badde bakozesa famule y'omugenzi Kyomuhendo Caroline eyafa e Saudi Arabia mu ngeri etetekereka ate omulambo gwe engeri ssemateeka tukwasiza obuyinza okulaba tukuma amateeka n'obuterenkevu mu ggwanga. Twasazewo okugenda okwogera nabo n'okulaba nti olukuŋŋaana gye bakubye nga tebayise mu mateeka tegenda mu maaso. Kyetwasazewo nga tukola bino waliwo omusibe omu omuntu omu gyetwagombyemu obwala gyetwakute ono bamuyita Edu Sam katali poliisi ya Kira Road kadunguluka Kira Road.